Mukama yebazibwe bantu ba Katonda abalungi mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwebaza Mukama waffe Yesu Kristo era Katonda waffe otusobozesa ogabananga ekigambo kya Katonda era ne Mwoyo Mutukuvu otusobozesa era nsuubira n'olwaleero obubaka bwe nnina busobola okubaako gwe buyamba eyo okwongera okutambulira mu butuukirivu okwongera okutambulira mu kwenenya waba waliwo ensobi ekoleddwa okwongera okutambula nga tuli bantu ba mwoyo kubanga Katonda waffe mwoyo Katonda mwoyo olutalo omulabe lwatulwanyisa luli mu mwoyo naffe tulina kubeera bantu ba mwoyo kubanga obusaale oba ebyokulwanyisa omulabe byalekeza gye tuli mu mwoyo tusobola biraba mu mwoyo era tusobola birwanyisa mu mwoyo ne Mukama waffe tusobola muwulira nga tuli mu mwoyo n'okulaba eddoboozi lye tusobola diraba nga tuli mu mwoyo. Obubaka bwa leero ekimu kye njagala okusooka okwogerako ky'ekyokubeera nti omulabe waffe Setaani ayina entegeka ey'amaanyi okutta ntegeeza okutta n'ajja mu bulamu ddala abaana abato ab'amasomero omulabe ayina entegeka ey'amaanyi agenda kutandika obbatta abaana bagenda okutta beebo abaana abali mu bibiina ebya Setaani abali mu bibiina ebyo Illuminati abali mu bibiina Freemasonry waliwo n'ebibiina ebirala amannya mangi mayitirivu naye abaana ab'amasomero ng'oli muzadde ng'olina omwana w'essomero ddala abali mu siniya okuviira ddala ku siniya n'okweyongerayo abaana bambi oluusi baba n'ebyama bye basirikira n'atabulira muzadde ekizibu kimala kugwawo nga kivudde ku kintu ekyo omwana n'ayogera naye omulabe Setaani ali mu lukwe lwa kubatta kino nkyogera kubanga Mukama nze ansobosezza okuwulira ebyo ebiri mu ntegeka omulabe bye boogerako mu miitingi bye bateesaako omulabe Setaani entegeka zaali mu kkola Mukama ansobosezza oziwulira bategeka kutta abaana abali mu bibiina bya Setaani bagenda okutta kuba baamuwa obulamu bwabwe baakola endagaano n'omulabe baakola endagaano ey'omusaayi n'omulabe ate mu mitima gyabwe bakimanyi tebabulira bazadde baabwe mikwano gyabwe bangi tebakimanyi okuggyako abo bokka ababatwala mu bibiina ebyo ebya Setaani abaana nga banoonya bugagga banoonya kumanyika omulabe Setaani agenda batta kuba baamuwa obulamu bwabwe bwe baakola endagaano ezo baamuwa obulamu bwabwe basuubira kugaggawala naye agenda batta ebirooto byonna Setaani bye yabasuubiza obugagga ettutumu bangi tebagenda dituukako agenda kubatta olw'ensonga amanyi essaawa yonna abaana bano bagenda kugenda mu kkanisa bababuulire enjiri oba babasabire bafune deliverance kuba kati Mukama ali mu kukola ebintu eby'enjawulo atadde omwoyo gwe ku nsi ekyenjawulo abaana bawulira enjiri ku TV ku leediyo omulabe Setaani mweraliikirivu nti bagenda kuva mu bwakabaka bwe badde ewa Katonda omulabe Setaani agenda kutta abaana abo abali mu ebyo ebintu ebya Setaani kubanga kyama kyabwe baakola endagaano ne balayira obutayogera byama byabwe naye bw'oba muzadde osobola okubuuliriza omwana wo mpolo bayina ebintu byonna byeyagendamu ebya Setaani omusabire bw'oba ne anointing water oba anointing oil gwe wajja ku kyaki nga kyaki ya musajja wa Katonda amanyiddwa ne mu ggulu ng'asinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima omwana mutwale bakole deliverance ayatule omwana ali mu bintu ebya Setaani bwe musaba n'okoseeyo anointing water oba anointing oil oba ga amafuta gojje ku kkanisa bw'ogamukosesaako n'owulira nga gamba olubuto olumuluma n'alwala n'awulira nga tugeze ayagala kusesema ako kabonero nti omuntu oyo kisoboka okuba nga agenda mu bintu bya Setaani kati babaako kye baamuteekamu mu lubuto nga baalagira kiragire mu maanyi gaabwe ag'ekizikiza ne kigenda mu lubuto kati bw'oteekako amafuta aga kkanisa
agaliko omwoyo wa Katonda kiri ekiri mu lubuto kiwulira nga kyagala kufuluma kye baba bamuteekamu kuba ebintu bye baba bateekamu bigenda mu lubuto. Kati kasita olaba ekintu bwe kityo n'awulira olubuto ne lumuluma n'agaba alina ekintu kyawulira mu lubuto, omwana oyo olina omutwala ku kanisa bamusabire afune deliverance. Ate ne wafuna deliverance ayina okwatula n'ayogera bye yakola, ayina okwatula n'ayogera yeegatta atya mu kibinja ekyo. Abaana bangi mu masomero bangi nnyo. Kino atakimanyiiko bw'okiwulira oyinza okugamba byakusaaga, naye era oba ggwe ng'oli mwana wa ssomero ng'owulira obubaka buno ng'olimu ebyo ebintu, genda bakusabire. Gamba muzadde wo mubuulire munne nakola ensobi bweti ne bweti n'enjoyininga abaana. Ebiseera ebisinga abaana abo ku masomero be babeera abagagga be balina ssente. Kati abaana buli lwe beegomba okutambula nabo, w'ogenda kutambula nabo okubeera nabo balina miitingi zaabwe ze bakola, eyo gye bakolera endagaano n'ogenda n'omulaba Sitaani. Ate ne bagamba sirika tobuuliranga omuntu yenna, ogenda gaggawala naawe ogenda kuba ne ssente. Naye nkubbirako omulabe Sitaani ayina entegeka agenda kutta abaana abo, nga okubatta agenda kukozesa eyo endagaano gye bakozesa ey'omusaayi, kuba endagaano eyo baba balayira nti bamuwa obulamu bwabwe, ye mukama waabwe ye Katonda waabwe. Bo basuubira bugagga, abo bonna abali mu Illuminati baani omulabe Sitaani eby'obugagga bye basuubira n'ettutumu tebagenda birabako go ge mazima, kuba atya nti bajja kuzuula amazima badde eri Katonda babasabire. Ekyo nkikubuulira, Mukama nze yambikudde amaaso ne mpulira olukwe Sitaani lwategeka. Abaana abato balimba bazadde baabwe naye mu mitima gyabwe amazima bagamanyi. Era be babaana b'owulira tayagalira ddala genda n'oyogera ebya kkanisa, awulira bubi nnyo, tayagala obyogere nako, avaawo buvi. Abaana abasinga abayingira mu ebyo ebibiina babayigiriza n'emize egy'okwagala basajja bannaabwe n'abawala kwagala bawala bannaabwe. Omulabe Sitaani ali mu lukwe lw'okusanyawo obulamu bw'abaana abo baleme kudda eri Katonda. Ekyo nkikubuuliddeko. Ate emize giri mu masomero mingi naye nga tegukoma kwogwo muze. Babaako ekibiina kye bayingiramu ekibayigiriza egyo emize, babaako ekibiina ng'era ebintu babikola mu kisirise, babikola mu kwekweka ennyo. N'omuzadde oyinza okuba nga olina waka omwana naye nga atya n'okwogera, atya n'obibuuzaako, naye totya kwogera mboozi bwetyo na mwana. Mubuuzi oba ku ssomero yali awuliddeko emboozi bwe zityo, oba wali abebikola, kuba omulabe Sitaani agenda kutta abaana. Mujja kiraba omulabe Sitaani entegeka yeyo gy'ayina. Bw'oba ogenda kkanisa genda n'omwana wo naye asabe, naye owulire ng'ayatula ebibi ayatule, naye agende ku layini, deliverance ebeerewo, go ge mazima. Omulabe Sitaani agenda kutta abaana, agenda kukozesa nnyo n'endwadde okutta abaana, endwadde ez'emitwe n'endwadde ezitandikira mu lubuto, kuba ebintu ebisinga bye baalya biri mu lubuto. Ekyo nkirese nga oyo alina amatu awulire. Mpozi n'ekintu ekirala, Mukama waffe ali mu kuteeka amafuta n'omwoyo ow'enjawulo ku nsi, omwoyo ow'enjawulo gwe tutalabangako. Tugenda kutandika okuwulira okusomesa okupya, okubuulira okupya. Bangi bajja kubuuza eno enjiri nga tetugiwulirangako. Mukama ali mu kuteeka amaanyi ag'enjawulo, era bw'obanga gy'osabira musumba wakola deliverance n'asabira abantu, agenda kuteekebwa ku ddaala eddala. Ali mu kuteekebwa ku ddaala eddala. Byonna byali mu kuyitamu ku ssaawa zino bye bimuteeka ku ddaala eriddako. Era bw'obanga oli kumpi ne musumba wo n'omubuuza mpola mpola, ajja kukubuulira byali mu kuyitamu essaawa zino. Byawukana nnyo n'ebyo byabadde ng'ayitamu. Kati bino bye biri kumuteeka ku ddaala eddala. Era amakanisa mangi gagenda kutandika okulaba ebyamagero ebyali bitalowoozebwangako, kubanga oyo mwoyo ali ku nsi. Kyenjogerako oli waddembe kiwakanya, naye kyenjogerako nkimanyi kyo bwe kiri. Mukama atadde omwoyo we ku nsi, mu nsi yonna. Abo bamunoonya mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima. Naye ng'okukkiriza kikulu nnyo, okukkiriza kikulu. Ebyo byamagero okubaawo, n'oli gwe basabira yennyini alina okuba n'okukkiriza. Ne gwe basabira yennyini alina okuba n'okukkiriza. Era ekyokulabirako
tukiraba mu Matayo chapter ey'omwenda verse Matayo chapter ey'omwenda olunyiriro lwa 28 okutuuka ku lwa 29. Mukama waffe Yesu Kristo yasanga abasajja abo babiri bamuzibe nga bamuyita bagamba mwana wa Katonda, beera n'ekisa gye tuli, nga bamuzibe. We yajja n'ababuuza oba balina okukkiriza nti asobola obbasabira ne bawona. Abaami ne bagamba bakkiriza, era n'akwata ku maaso gaabwe n'abasabira ne bawona, era n'abagamba okukkiriza kwabwe kwe kubawonyezza. Kati n'ebyamagero bino ebigenda okubawo omwoyo n'ow'enjawulo, omuntu yennyini olina okuba nga okkiriza okugenda wali mu maaso ga musajja wa Katonda akusabire. Bw'oba ogenda nga tosuubira nti musajja wa Katonda oyo Mukama asobola omukozesa n'akusabira, era tolina ky'ogenda kulaba. Bw'oba nga toli muntu wa mwoyo, ng'olaba otunuulira kifaananyi omuntu, olaba bikolwa bye adde eno, olwo Sitaani aba akubuzaabuza. Gwe kkiriza mu mutima gwo nti Katonda agenda kuyisa omwoyo, amaanyi agagenda okukola enjawulo mu bulamu bwo, byebyo ebyamagero olwo bigenda kubaawo. Okukkiriza kwo kugenda kukola kinene gwe basabira. Nga wola Bayibuli wetugamba awatali kukkiriza tekisoboka okusanyusa Katonda, nga awatali kukkiriza. Kyekyo kyogera mu Hebrews chapter 11 verse 6. Awatali kukkiriza, omwoyo w'enjawulo Mukama gw'atadde ku nsi, okukkiriza kigenda kukola kinene. Okukkiriza mu Katonda, okukkiriza mu Katonda kigenda kukola kinene nnyo. Okukkiriza, ebimu ku bintu ebitta okukkiriza kwe kubeera nga omuntu oyagala otegeere na bwongo, ng'ate ebintu bya Katonda tubitegeera na mutima, kuba mu Yesu Kristo ali munda mu mitima gyaffe. Zino endowooza zaffe zitubuzaabuza. Omulabe kyangu okuyingira mu ndowooza, n'atubuzaabuza, n'atuleetera okukkiriza nti ew'omulabe Sitaani wayogera, abantu bagamba yayogedde. Baba bagenda mu basawo abalogo ne bagamba bajjajja agambye bwe kiti, tebakibuusabuusa. Naye ate wa Katonda oli waga nti Katonda ayogedde bw'ati, nga bagamba Katonda yayogedde atya, yamusanzeewa. Kati ebyo omulabe byaleeta okutta okukkiriza. Naye waliwo oli ajja mu kkanisa nga akkiriza ddala Katonda agenda kukola enjawulo gy'ali, agenda kukozesa musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda. Byebyo ebyamagero. Atalina kukkiriza, amazima go gali nti talina kyagenda kulaba, kubanga okukkiriza kwe kutono. Era obungi ekipimo ky'okukkiriza kyekipimo ebyamagero, kyekipimo ky'enjawulo omuntu we gy'ajja okulaba. Naye ng'omwoyo w'enjawulo ali ku nsi. Buli asinza Katonda mwoyo ne mazima agenda gabana. Mukama agenda kuyita mwoyo okukola enjawulo. Era olw'okuba Sitaani amanyi ku ntegeka eno nti mwoyo wa Mukama ali ku nsi ow'enjawulo, okusomoozebwa okw'enjawulo, okubuzaabuzibwa, okugezesebwa kungi. Wonna basajja ba Katonda, bakyala ba Katonda, ba intercessor, ng'okugezesebwa kuno kujja mu ngeri etabangawo ey'enjawulo, etabangawo enjawukana. Omulabe Sitaani agenda kukosa kwegamba ebintu ebitasuubirwa mu njawukana. Okugeza, oli ayinza okuba nga mufumbo ayagala nnyo baawe, oba omwami ng'ayagala nnyo mukyala we. Omulabe agenda kukozesa abantu oba oluusi oli be yayagalako edda. Katugeze, omuntu baali baayagalanako dda, naye n'ajja n'amusinkana oba nga mu takisi, ne batuula bonna ne banyumya, ne bavaamu. Bwe bavaamu n'amugamba mperekeraako wali ofune ekyokunywa. Awo wennyini bbaawe oba mukyala we n'amusanga, enjawukana n'etandikiraawo. Omulabe Sitaani amaliridde okukola buli kimu ekisoboka, okutta obufumbo, okutta enkolagana y'abantu ne Katonda, ebitabangawo. Bino byenkubulira mukwana ali eyawuliriza, lwe lutalo oluli mu mwoyo kati oluli ku ddaala eddala ennyo. Omulabe amaliridde. Abantu abagenda mu kkanisa ne basaba nga naye Katonda tebamunoonya, nga tebamusinza mu mwoyo ne mu mazima, abo Sitaani tabaliiko. Oba omuntu agenda n'asaba naye nga mutima gwakimanyi yo oludda eri, addayo neyenywera omwenge, addayo mu mbeera z'ensi, addayo mu bulamu bwe obwa bulijjo obw'okwonoonaaye nga tafaayo, abo Sitaani tabaliiko. Naye Sitaani ali ku abo abamaliridde okusinza Katonda mu mwoyo ne mu mazima, abo abamaliridde okunoonya Katonda n'emitima gyabwe gyonna.
abo sitaani naye bamaliridde okulaba nti enjawukana yaabwe agitta ne Katonda, kubanga akimanyi omwoyo w'enjawulo ali ku nsi, Mukama ali mu mugaba. Ate omwoyo n'ow'enjawulo Mukama gw'atadde ku nsi, Mukama waffe Yesu Kristo tayagala muntu yenna kugezaako kukoppa buweereza. Gwe noonya Yesu Kristo nkolaganayo naye, ojja kuzuula obuweereza obuli mu ggwe. Buli omu amuwadde ebirabo eby'enjawulo. Kati ekirabo ekiri mu ggwe kya njawulo nnyo. Omubiri gwa Mukama waffe Yesu Kristo buli omu alina ekifo ky'ekirabo eky'enjawulo n'eby'ottawulirangako. Naye gwe noonya nkolagana na Yesu Kristo togezaako koppa, kuba wonna agezaako koppa obuweereza bw'omulala munne ekiri mu ggwe kijja kufa, kuba ate ggwe asobola okuba ate yakuteekamu ekyenjawulo kyagala ojje gy'ali ayongere okukubikkulira, kubanga ebintu bingi bye tugenda okulaba mu kiseera kino. Omwoyo w'enjawulo ali ku nsi, ebintu bingi, era woba owuliddeyo obuweereza obw'enjawulo naye nga buweesa Mukama ekitiibwa, teweewuunya, ebyamagero Mukama agenda bikola. Naye tulina okugezesa buli mwoyo ky'ensonga lwaki buli muntu kirungi abeere mu mwoyo amanye eddoboozi lya Mukama Yesu Kristo, abeere ng'asobola okwawula omwoyo. Ng'omuntu w'ayogera osobola okugamba nga tonnafaana ku ddoboozi lya muntu ayogera na kumumanya, olina okusooka ne weebuuza mwoyo ki oguli ku muntu ono, kuba omwoyo gutali gwa Katonda guba mu bwakabaka bwa kizikiza. Oyawula otya emyoyo? Era omuntu wayogera ekintu n'ogamba nti ekintu ekyo katugeze si kya Katonda oba kya Katonda, olina okusooka ne weebuuza ntegeera ntya, nkozesa amagezi gange, nsaba Katonda, kwegamba olina okulaba omwoyo akubikkulira atya. Kati olina okuba nga olwedde obadde n'enkolagana ne Yesu Kristo ng'omanye engeri gy'akuwaamu obubaka oba engeri gy'akulagamu ekkubo. Ekyo kiri eri ggwe ali eyawuliriza. Tunoonye Katonda mu mwoyo ne mu mazima. Omulabe sitaani amaliridde. Omulabe sitaani amaliridde, agenda kukosa ne just programu zokka eza TV. Essaawa gy'olina okusaba wabeewo programu etandika ku TV ekutwaliriza ebirowoozo. Kati omulaba ayite mu programu eyo ate akuzze ku kintu ekirala, okakkana ng'okusaba weerabidde essaawa z'okusaba. Tube beetegefu okusonyiwa. Omulabe mwetegefu, omulabe amaliridde okosa obutasonyiwa ddala mu bafumbo, obutasonyiwa ku mitima. Ate kiri Katonda kyategekedde omuntu, ng'omuntu oyo alabe ng'alina obutasonyiwa. Omulabe atunulidde obutasonyiwa ddala mu mitima egy'abafumbo. Abantu bonna obutasonyiwa si kirungi, naye mu bafumbo omulabe ayagala nnyo kikozesa okusibira omuntu awantu ng'amusibidde ku butasonyiwa, nga buli lwalaba munne alina ekibi kyajjukira kye yamukola. Sonyiwa munno, omuyita omwatulira omugabe munne nkusonyiwa ekintu bweki ne bwekiti. Ekyo kigenda okusumulula ne kiri Mukama kyaleeta, okugabirira Mukama kwaleeta. Ogwo okusonyiwa oli kwe kugenda okusumulula, kuba oba omuntu omusonyiye oba omusibye ng'ate naye weetadde mu busibe. Kati ate eryo essanyu ly'omulabe. Kino kye kiseera omulabe agezaako okutta abantu bangi nga bwe kitabangawo. Abantu bangi kuba omwoyo w'enjawulo yajja ku nsi. Omulabe ali mu kutya, kubanga omulabe obwakabaka bwe obw'ekizikiza bugenda kankana amaanyi ga Katonda ag'enjawulo. Omuliro gwegenda okubeera mu makanisa, omuliro guli ogutabangawo. Kati omulabe ali mu kutya, kyova ayagala nnyo okutta abaana bano abato, kubanga waliwo basajja ba Katonda omulabe baatya okulumba ng'amanyi kati we batuuse banyweredde Katonda. Kati ng'ayagala kulumba bano abaana abato abaliko okuyitibwa okubeera nga bali basajja ba Katonda abali mu kukola, kwegamba Katonda baali mu kukozesa. Kati omulabe ate bali basajja ba Katonda, wabula ayagala kutta bano abaana abato Katonda bagenda okuyimusa ate babeere nga bali basajja ba Katonda. Omulabe ayagala batta nga bakyali bato. Byenkubuulira ze ntegeka z'omulabe sitaani. Omulabe sitaani gy'ali waddala, era alina entegeka okubba, okutta n'okuzikiriza nga Bayibuli bw'eyogera. Tulina okubeera nga tuli beegendereza buli kye twogera n'akamwa kaffe na buli kye tulowooza.
ekintu n'oba tokyogedde mu kamwa n'okiroozaako obulowooza mu nsi ey'omwoyo kiba kiwulikika bulungi eri omulabe n'eri Katonda. Okirowoozaako eri Katonda kiba kiwulikika oba ng'akyogera era bakiwulira. Tulina okukolagana n'ekisa Mukama kyatutaddeko tube banjawulo, buli omu wanjawulo mu ngeri ye. Ekisa Mukama kyakuteekako ggwe kyawukana n'omuntu omulala yenna. Olina kunoonya Katonda n'ogenda nga weezuula mu Katonda kikyoli mu Katonda. Oyinza okuba ggwe gw'olimu ekyo ekirabo ekitannaba kulabwako nsi naye nga kiri mu ggwe ng'olina kusembeza Katonda ng'enkolagano ne Katonda yegenda okwoleka ekyo eri ensi. Era mu kuweereza Katonda ekyo ekirabo Mukama kyakuteekamu ekyenjawulo kye kijja okwakayakana mu nsi ey'omwoyo. Buli omu yeewunya yeebuuza ate kuno okwaka nga kwa njawulo. Kuba mu nsi ey'omwoyo buli omu ayakayakana mu ngeri ndala. Waliwo abaliko ekitangaala, waliwo abaliko omuliro, waliwo abaakayakana ng'omusana, waliwo abaakayakana ng'emmunyenye, waliwo okugamba ebintu bya njawulo. Buli omu alina ekirabo kya njawulo, ekisa kya njawulo. Twezuula bwezuuzi nga tuli mu Katonda. Y'ensonga lwaki tulina kukoppa muntu yenna buweereza bwonna, wabula ggwe noonya nkolagana na Katonda. Kuba ye Katonda agamba abo abamunoonya n'omutima gwabwe gwonna, abamunoonya ne mwoyo ne mazima bamuzuula. Yesu Kristo teyaliyogedde ekyo nga bw'omunoonya tomuzuula. Bw'omunoonya omuzuula, bw'omunoonya omuzuula. Katonda w'omunoonya omuzuula si bigambo. W'omunoonya omuzuula era otegeera nti kati wabula muzudde, mutuufu Katonda mutuuseeko mutegedde. Ne waba omutegeddeko katono era oba oyawukana ne wali nga tonnaba kutegeerako akatono. Enkolagana yo gyeyongera n'obwesigwa bwo, obwesigwa bwaffe gye twongera okumumanya. Bayibuli etugamba abo abamunoonya mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima bajja muzuula. Tetulina kukoppa muntu yenna, wabula Okristo ali munda mu ffe ajja kweyoleka. Romans chapter 12 verse 6 ne 1 Corinthians chapter 12 verse 4 era bakyogerako, ne 1 Corinthians chapter 12 verse 28 bakyogerako. Mukama agenda kwimusa bw'oba omunoonya n'omutima gwo gwonna n'omwoyo gwo, agenda kwimusa mu ggwe ayiseemu obuweereza obw'enjawulo obutakoppeka. Bwe batakoppa, bwe batacupula, nga byoyogera ne byokola si bye bintu omuntu byayimirira katuti oba wa n'ayogera n'akoppa. Mukama nga yabitadde mu kamwako ku mutima gwo ng'obuweereza yabuwa ggwe, ng'ekyo ekisa yakiwa ggwe, naye ng'ate n'oli yamuwa ekisa ekirala, n'oli n'amuwa ekirala, n'oli bonna banjawulo. Mukama buli omu alina kye yamuwa ekyenjawulo. Tulina kumunoonya mu mazima ne mu mwoyo. Tulina okutwala obuyinza eri amaanyi g'omulabe gonna mu linnya lya Yesu Kristo. Mukama waffe ye yaweebwa obuyinza mu nsi ne mu ggulu. Ng'ate ekyo tukikola nga bwe tukola ne ku nkolagana yaffe naye mu butuukirivu bwaffe nga kinnoomu. Gye tukoma okumusembeza Mukama, gye tukoma okubeera n'obuyinza mu bwakabaka bwa Katonda. Kubanga kyogerwako Matayo 28:18 ye yekka yaweebwa obuyinza mu ggulu ne ku nsi. Obuyinza obwo tutwala mu linnya lya Yesu Kristo. Ne tutwala obuyinza mu bifo, mu nsi gye tusula, mu bifo bye tukoleramu, ne tutwala obuyinza mu linnya lya Yesu Kristo. Ne tutwala obuyinza eri amaanyi g'omulabe gonna, ne tugasannyalaza, ne tuyimiriza emirimu gye. Ate tulina okukola ekyo ekyogerako mu Romans chapter 13 okuva ku verse 1 okutuuka ku verse 7. Tugondere okugamba obuyinza, abali mu buyinza oba obukulu. Teri bukulu butava eri Katonda, Bayibuli bwetu bwetugamba. Bw'obanga woli ab'obuyinza balina kye bagamba, oba katugeze kusasula layisinsi, kusasula misolo, biki, obuyinza okuviira ddala ku byalo gye tusula, kyeyamaani baani, ebintu bye batugamba. Tulina okubeera abantu abagondera amateeka mu b'obuyinza nga ffe abantu ba Katonda. Ekyo tulina okukikola. Kobeere ng'oli ku mulimu Mukama wo, olina okugondera amateeka ge. Oli kasita aba nga ye Mukama wo, teri bukulembeze butava eri Katonda. Ekyo Bayibuli bwetu bwetugamba. Romans chapter 13 okuva ku 1 verse 1 okutuuka ku verse 7.
tutambulire mu mwoyo, kikulu nnyo. Tutambulire mu mwoyo. Omulabe ali mu mwoyo, olutalo luli mu mwoyo, Katonda waffe mwoyo, omuyambi waffe mwoyo mutukuvu mwoyo. Guno omubiri gwe tulaba gulinga nga bw'olaba kangeze nga bw'olaba eggi effumbe, ng'ogenda kulya eggi effumbe osooka kukoona kino ekyokungulu n'okikoona naye mu kikoona wano olitunuulira olaba nga tekifaanana bulungi, naye wamala okikoona n'osusa eggi effumbe olaba nti munda wowaaba walabika bulungi nga weeru bulungi. Kati kiri ekiri munda muffe kye kisinga obukulu. Wano kungulu oba olabika otya ekiri munda muli kye kikola enjawulo. Mwoyo wa Mukama akolagana ne kiri ekiri munda, omwoyo. Iffe tuli bantu ba mwoyo. Emibiri gyaffe egyaddala egy'omuggulu mibiri gya kitangaala gye giri munda muffe. Gwe mubiri ogw'ekitangaala gwe guva mu mwoyo afiiridde mu butuukirivu ng'alina enkolagana ne Mukama. Omubiri ogw'ekitangaala gwe gumuvaamu era gwe gugenda mu ggulu, gwe gugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala. Kati tetufa nnyo ku ndabika yaffe kungulu naye tuffe ku kiri eky'omunda. Era buli lw'oba olya eggi effumbe jjukira bino ebyokungulu si bikulu, wadde oluusi bitawaanya mu kubikoona bikaluba, naye w'omala obbijjako eky'omunda tekirina buzibu bwonna, ate kye kisinga obukulu, ate ebyokungulu basuula bisuule. Kati tubeere abantu ab'omwoyo. Bw'oba nga toli muntu wa mwoyo onaalwanyisa otya omulabe? Ephesians chapter 6 verse 12 egamba omulabe waffe ge gamaanyi ag'ekizikiza ga mwoyo. Colossians chapter 2 verse 6 eyogera kye kimu. Colossians chapter 2 verse 8 eyogera kye kimu. Tulina okubeera abantu ab'omwoyo. Ebyokulwanyisa omulabe byaleeta bya mwoyo. Obuyambi bwe tulina bwa mwoyo. Ekyokulwanyisa kyaffe ekigambo kya Katonda nakyo kiba n'amaanyi nga kiri mu mikono gya mwoyo mutukuvu. Tuli bantu ba mwoyo. N'ogenda wa musumba yenna oba musajja wa Katonda oba mukyala wa Katonda, tofa nnyo ku ngeri gy'alabika n'ogamba ono ayambadde bw'ati yagenda otubuulira ekigambo. Bw'abanga engoye zayambadde ziweesa ekitiibwa naye tofa mbu oba engoye ennungi nnyo oba ziri ku mulembe. Ekikulu ayambadde engoye ezisobola okwambalwa mu bantu. Tofa mbu oba enviiri ze zifaanana bwesi ne bwe ziti, gwe wuliriza kigambo ky'ayogera. Ekyo ekigambo ky'ayogera kye kigenda okukola enjawulo munda mu ggwe. Kuba ekyo ekigambo ky'ayogera kijja n'amaanyi ga Katonda ne gagenda munda mu ggwe ne gakola enjawulo. So nga olugoye lwe ne luba lulungi ojja ddulaba ogende. N'ekyayogedde ne kigenda naawe kye kikola enjawulo munda mu ggwe. Mukama kyakoleramu, mwoyo mutukuvu abeeramu ekyo. Sigambye nti okwambala obulungi kibi, naye kyengezaako okulaga nti tuleme kupimisa maaso, wabula tuwulire eddoboozi lya Katonda, tuwulire omwoyo wa Katonda ali mu kigambo ekitubuulirwa. Tutambulire mu butuukirivu, tutambulire mu kwenenya. Omulabe Sitaani yeene essaawa naye atandika okweraliikirira ng'akimanyi omwoyo wa Katonda ali ku nsi, era omulabe Sitaani ali mu kweraliikirira. Bw'oba ofunye omuntu yenna gw'obuulira enjiri teweerabira mugamba kwenenya, teweerabira mugamba kutambulira mu butuukirivu. Okwenenya, obutuukirivu tteeka. Mukama yatulagira tutambulire obutuukirivu tteeka, teyatusaba busabi wabula tteeka tetulina ddimenya. Obutuukirivu ly'etteeka eryerabiddwa mu mubiri gwa Kristo. Obutuukirivu, tutambulire mu butuukirivu. Bwe tuba tugenze ekkanisa tuleme kubuusabuusa maanyi ga Katonda na kubeerawo kwa Katonda. Okusaba mu mutima kikulu nnyo. Okwemanyiza okusaba mu mutima. W'osaba mu mutima oba tosaba kulaga muntu yenna, oba olaga Katonda wo. Olwo oba otandise okusaba mu mwoyo ng'osaba mu mutima ng'ogamba Mukama nzija mu by'otayagala, onteekemu omwoyo gwo, okwagala kwe n'obulamu bwo. Mukama gy'akoma okuteekamu omwoyo gwe, okwagala kwe n'obulamu bwe, oba otandika okufuuka omuntu ow'ekitangaala, kuba omwoyo wa Mukama kitangaala. Ebyo ebintu by'atuggyamu kye kizikiza, kye kibi ekitubeeramu, ne tufuuka abantu ab'ekitangaala.
twongere okubeera nga tukuŋŋaana ne tusaba. Buno obudde bwe tulimu bwakwezaamu maanyi. Bw'oba ogendanga ku kyaki n'okuŋŋaana n'abalala ne musaba, kirungi nnyo. Ogende tokoowa, gendanga omulabe, kuba buli lw'obeera ebweru eno oluusi otambula entalo omulabe zaaleeta ebikemo, ne buli lw'ogenda ne banno ne musinkana ne mwogera Katonda ne mwezzaamu amaanyi ne mwogera ku butuukirivu. Okwenenya kituzza engulu, kitujjukiza okwenenya okwatula ebibi. Kati tugendenga mu maaso n'enkola eyo nnungi ey'okuŋŋaana. Oba olinawo okuŋŋaanako n'abalala ne musaba ne mwezzaamu amaanyi. Kino ekiseera kibi nnyo ate nga kirungi kiyitirivu, kuba mulimu okubikkulirwa, mulimu ebipya, mulimu obumanyirivu, ebintu eby'enjawulo Mukama byagenda kwegamba. Kino kiseera abantu bwe bagenda okulabira amaanyi ga Katonda, omukono gwa Katonda mu ngeri ey'enjawulo. Omwoyo wa Katonda ali ku nsi ow'enjawulo. Omwoyo wa Katonda ali ku nsi ow'enjawulo. Oyo yayogerako mu kitabo kya Joel chapter 2 verse 28. Eyayogerako omwoyo wa Katonda ali ku nsi ow'enjawulo. N'omulabe naye ayimusizza omutindo. Omulabe alina entegeka ey'amaanyi gy'akola mu masomero. Alese emize emikyamu mu masomero. Abaana bangi ewaka bawombeefu, balabika nga batalina musango, abatalina kye bamanyi, naye ng'abaana basirikidde ebyama ebinene ebizibu. Ddala ebyama ebyo bye by'okubeera mu guruupu oba mu bibinja eby'abantu abasitaani bali mu masomero. Abaana basirikidde ebyama, balowooza bagenda gaggawala, balowooza bagenda kufuna ettutumu babeere bayimbi ab'ettutumu, naye bambi abaana babakozesa endagaano ez'omusaayi. Ate abaana batya n'obbyogerako kuba balaba nga kye kintu abantu abamu nga kugasi beetegefu kiwuliriza oba okukirowooza nti oba gye kiri ne mu nsi. Naye kirungi tubeere nga tusaba. N'oba ogenda kwebaka n'okuba ku makya, kirungi n'osabako ne famire yonna, kuba gwe oyinza okufukamira n'osaba naye ng'omwana gy'ali mu kisenge tasabye. Ne buli lw'omumanyiiza wabawo ekibi ekyayagala omwesembereza, obaako omuliro gw'osabye ne gugenda ku ye. Wabawo omwoyo wa Katonda ateeka omuliro ku ye. Omwana oyo kati ne waba alina kibagaza omuyingizaamu, balaba omuliro ogumuliko. Kati ekyo kintu kirungi okusabako nga famire, okusabako mwe nawe temunneebaka. Gw'oyinza okusaba omulala nga yeerabidde. So ng'oyinza ogenda omuyite musabe naye n'osanga yeebase n'omuzuukusa n'omugamba ngu jja ntusabeko. Kati awo era oba omuyambye. Omulala oba abadde apulaninga mulumba oba mu kirooto era tajja olw'essaala eyo. Olina wabanga si Mukristaayo oba si mulokole tannakkiriza Yesu Kristo, kale musabire. Mugambe kale nkimanyi tonaakkiriza ne jangu tukuŋŋaaneko wamu. Ate omwana ava mpola mpola nakkiriza Yesu Kristo, ne waba tazze musaala muteekemu. Naye nga kino ekiseera kirungi nnyo kubanga omwoyo wa Katonda ali ku nsi ow'enjawulo. Ekisa kya Katonda, okwagala kwa Katonda kuli ku nsi okw'enjawulo. Okwagala kwa Katonda kuli ku nsi. Yesu Kristo mwetegefu okusonyiwa ebibi byonna. Olikaabe nga yakola ki? Yesu Kristo mwetegefu omusonyiwa. Ekikulu kasita aba nga ali mulamu ng'akyali ku nsi. Naye yavudde ku nsi aba talina kakisa keenenya. Tujjukire okufa kugwa bugwi. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.